Sogera ndogera ni bwemba ndi mu Kampala nze buli wentuuka bambuuza kubanga ziwa metobo na wentambula byebyo bannange mwebale kujja amannya agange bampita Silicon Avocados ndi mwana musoga nga lenza yayembaire ise bantu nine bantu akemba kakyalwaire eyakwembera nkwesize ekiweraba mbaniriza muna mwebale kubaawo sagalira bansabe kapeera kakolere ddala. Hello mukwano ninza Silicon abakolinga ngeramba kubire isimu lino kendiba misinga kubandye nonsula kuti uche omukwano gwe gundi uchika kwekiba mirembe nasibula mama songa ninzere yakwembera akemba kyawera kakyabazinga. Congratulations baba chabazinga waife ninze mtabani wa Silicon Avocados wowe na mutumba.
Uganda. Thank you so much. Tubaniriza ku press conference eno Enkuka. Enkuka eyengeredde ddala 23 mu kitegeere bulungi nnyo kino kyekivulu ekiggalawo omwaka. Ebbanga lyonna erizze libeerawo emabega Enkuka definitely ebadde eggalawo omwaka. Nate ky'omulundi guno eno kyo kirala nnyo. Mwategedde theme ey'Enkuka ey'omwaka guno? Mwagitegedde bannamawulire? Wangi? Tobongoota. So yeyo theme gyetutambulideko omwaka guno eno. Era nga teri mulala akitaddemu nga tetugenda kuba tumutegeera olunaku olwaleero, tugenda kuba byonna nga twogera okuba tubitegeera. Naye mbaniriza mwebale nnyo mwebale ddala okujja mu bungi mwenna bwe butyo. Media houses zonna eziriwo, thank you so much for the love and support. Ne twebaza ba YouTubers mwenna abaliwo, ne twebaza ba bloggers, buli omu azonga ziriwa media. Bannange mwebale. Abeebifaananyi ba photographers, thank you so much for the love. Kale tugenda kutandika butandisa essaawa eno. Tulinako ntegeddeko tulina media houses ezimu eziri live. Ate ezimu zigendagenda live nga bwe twegerayo mu maaso. So mwena twongera okubeebaza, tujja tambulira wamu mpolampola. Mu kaseera kano njagala okwaniriza pano eno gy'olaba wano. Abantu bano bonna njagala kubaaniriza mu biti eby'enjawulo. Tujja kusooka n'okweyanjula mpolampola. Ate oluvannyuma mujja kukkiriza mbeewo ekirala kyenteekawo, ate olwo tusumulule program ey'olunaku olwaleero.